Gano ge maka ga Major Emma Mutezi, omutuuze ku kyalo Nsumbi Gganda ekisangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso, agalumbiddwa ku ssaawa nga 10 nga bukya abazigu abatannategeerekeka. Baliraanwa abasoose okudduukirira basanze omuliro guteta. Ekintu kibwatusenga ky'amaanyi nenzuuka mbadde nnyoosa mwana wange nnakawere nentunula mu katuli k'oluggi ng'omuliro gwaka ku ddirisa ly'abaana baanze lye mba nnengera. Ne tukuba ne tumenya eddirisa tugenda olengeza nga abaana mwebali muli ekisenge kimu kirimu abaana bana kati mbuuka ngwe munda ekiziiro nga ky'amaanyi kinkuba nkomawo bangamba nawe ogenda kufa tukola ki tugwayo nziramu mbuuka engweyo nga ndaba abaana bafa ekiziiro era ne kinkuba basomba amazzi abaleese ettaka buli omu ng'agezaako ekisoboka. Ebyomunju byonna byakutta omuliro ne bibengeya. Biri yunifoomu za afande n'ekirungi emmundu ye tugifunye era ena osi waffe ow'ekyebando osi bukulemu. N'oyiwa amafuta n'oyiwa ne ku lubalaza wooti n'ola gali mafuta gali g'olengera ku lubalaza kitegeeza nti yadde azze kutta nnyumba ki yonna famire gisaanyawo omutima guba mubi. Mungi nnyo ate tugenza okukeera ku makya nga tulaba omuliro gwetoolodde kashedi konna emmanyi kitegeeza bayiye mafuta. Naye nga bamuliraana baawulidde ku mmotoka. Abazigu bagambibwa okuba nti no baakasuse akadomola ka peteroli mu nnyumba ya Major Emma Mutezi. Ono nga Munnamagye akola mu kibinja ekimu ekya UPDF wano mu Kampala. Mukyala we n'omwana we omulala omuto ennyo be basobodde okufuna ebisago nga kwotaddeko ne Major. Abantu 8 be baabadde mu maka gano. Wabula ekiwa essuubi kwe kuba nti abazigu baliko bye beerabidde mu kifo kino poliisi kweyinza okutandikira okunoonyereza. Era n'akadomera k'amafuta bakasanzeewo awo. Ekirungi n'essimu emu ku y'abazigu bagikutte ne bagisanzeewo ne jaketi emu n'ennamba y'emmotoka gye bakozesezza nti nga bakola ki nga batambuliramu. Poliisi etegeezezza nga bwe waliwo ne kiro kitwala omunaku ekyasangiddwa mu kifo kino nga kiriko obubaka obutannategeerekeka makulu gaabwo. Kiriko ebigambo omuli nti twetaasa the hunter is being hunted nga kiraga nti n'abantu abakoze obulumbaganyi buno babadde balina ekigendererwa ekyokusaanyawo obulamu bw'abano abantu ababadde mu nnyumba. Abatuuze batusiigidde ekifaananyi kye balabamu Major Mutezi. Emma muntu w'abantu, Emma Major, naye oyinza n'omukuba oluyi nga tomanyi amayinja age gakola ki gaalina. Emma musajja munnaddiini nnyo. Omusajja wange abadde musajja mujaasi naye nga yeyisaamu muntu wa ddiini nnyo. Y'omu ku bantu abatakozesa kikyali okukola ki mu bantu era abasinga obungi ndowooza bo wadde bamanyi nti nno mwana yinki. Major Emma Mutezi mukyala we n'omwana baddusiddwa mu ddwaliro lya Ssebbi Nansana. Poliisi n'amagye byebunguludde amaka ga Major kyokka nga bwe kitera okubeera ab'okumpi n'ewala beeyiye mu kifo kino ekiyinza okutaataaganya obuufu poliisi kwe yandisinzidde okunoonyereza obulungi. Ayitawo mu kkubo lye tambula ogende, ayita eri ayite waagende, tetugenda kumukwatako ne gwe teetaaga emweri yeno. Patrick Ssenyondo, NTV ku ssaawa emu. Mwenna abali wano muveewo ku ddinisa nyabo.